الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدرته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق الناس وربهم وهو رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كن في الدنيا غريب أو عابد سبيل، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. matena majjuvu gatendebwa ne nannyinigo Allah subhanahu wa ta'ala. la yataghayyar bitaghayyuri al-ahwal, takyuka Allah na kukyukakyuka kwa biseera. kana walam yakun shay, yaliwo Allah subhanahu wa ta'ala nga tewaliwo kintu kyonna kiriwo. n'abeerawo Allah mu kaseera ng'ebintu byonna bitaddewo kubanga ye nannyini kubiteekawo. lunaku lumu we yali ayogera yagamba nti badi'u samawati wal ard, yatandikawo amagulu omusanvu Allah subhanahu wa ta'ala, wal ard, n'ensi ye yagitandikawo. kati wabanga yatandikawo ensi obanga yatandikawo amagulu omusanvu, teweebuuza ku birimu byo, kubanga olede tebyaliwo, byali ludda wange ensi teriiwo, byali ludda wange eggulu teririiwo. kati Allah mu kutandikawo ensi n'okutandikawo amagulu omusanvu n'ebiryamu mwonna, nannyini kubitandikawo ye Allah. yaliwo Allah nga tannaba biteekawo ebyo, era waali Allah oluvannyuma lw'okuba nga abitaddewo, era agenda kubeerawo Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuba nga byonna abiggyeewo. la yataghayyar, takyukakyuka Allah na kukyukakyuka kwa biseera, nti mu kaseera kali ng'ebintu tebiriiwo yali afaanana bw'ati nti yakyukamu. ku lw'ensonga nti la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, takwatibwamu yadde okubukoowu nti oba koowemu yeebakemu Allah. yali ayogera agamba nti walaqad khalaqna samawati wal ard, twatonda amagulu omusanvu mu bunene bwago, n'ensi omusanvu mu bunene bwazo, na byonna ebiri awo byonna twabitonda mu nnaku zaali ntonotono. naye oluvannyuma lw'okuba nga tubitonze, ma massana min lughub, tetwafunamu yadde obukoowu nti butuleetera okuba nga yeebakamu Allah. tebyamuleetera Allah. era ebbanga byonna byazzenga akola Allah, tafunangamu yadde ekimukooya. nabwe kyo asaana kutenderezebwa, saana kwebazibwa kaseera konna, tasaana kwerabirwa. abantu tukola bye tukola, byonna bye tukola ne tubikola, naye oluvannyuma lw'okuba nga tubikola, ekituufu
kabanga kayitawo katonotono eyatandise ku makya nga yeetikka ensawo z'akasooli ng'oba obwedda azitikka azijja kuno aziteeka wali zigenda okuwera ssaawa 5 waba tannafuna kyali ekituufu aba takyasobola kusitulayo nsawo n'emu. Allah okuva lwe yatonda ensi eno talina kye yeetaaga mu yo, talina kimugasa mu yo, tafunangamu bukoowu. Subhana, yayawukana Allah. Kujjukiza nkaseera konna okumutendereza, okumwawula tasaana kugattibwako. Ekituufu kya byonna bye tumugattako bitubimugattako naye si mbutuufu. Kati gwoba otunuddemu byogatta ku Allah ebyo bigasa ki? Ye bisobola mugasaako ki ye? Bisobola muyamba ki nga byo byennyini tebisobola kweyamba? Kuba kafaananyi k'omusajja ng'alina akabbo ke wansi w'ekitanda n'ateekamu z'ataddemu zibe ssente ez'ebigali, n'ateekamu emitwalo gye tugambe emitwalo 5. Mwana aba ayitaayita n'azirengera n'aziggyamu, n'aggyamu 3 oba n'aggyamu 10. Ekituufu w'okomawo n'ojja n'otunulira ssente zino ze wataddemu nga wataddemu 5, ogenda okubalabalamu ng'olaba batoddeko tezikyawera 10. Okikakasa bulungi nti si bajjajja bye baba bazikozesezza, si biri bye waziteereddemu. Era awo wennyini oyita Kamadi nti Kamadi jangu wano, gwe yakutteko wano, lwaki tobuuza biri? Bibuuze oba nga obiteeramu zo. So tebirina kye bigasa, byo bennyini tebisobola kweyamba. Kale biba bisobola okweyamba bibuuze nti ani yatutte ssente zino, tebisobola kunnyonnyola. Kati biba tebisobola kudaafa ssente, kwegamba ssente ze wabiwadde gwe kennyini tezisobola bitaasa ku muntu mulala kubeera ng'azitwala. Kati binaataasa zizo ssente zennyini ze birina gwa zireese neoziwaayo. Essaawa zino bisaba mu njagala ssente, kale nabyo bigambe bigende bikole ezaazo. Lwaki ojja okubisaba byogatta ku Allah ebyo ebibbo byo byani? Lwaki ojja okubisaba? Lwaki ate tebikwata mu nsawo zaabyo ne bikuwa? Wabula ate gwaleeta n'obiwa. Nabwekyo kaseera konna wasibwa Allah asaananga kwawulwa, tasaana kugattibwako. Ekituufu onaaba otunuulidde by'omugattako Allah, ekituufu ojja kakasa nti tebirina kye bisobola. Lunaku lumu Allah yayogera n'agamba nti ya ayuha nnaasi, abange mu abantu, duriba mathalun fastami'u lah. Ekyokulabirako kibakubiddwa, Allah abakubira ekyokulabirako mukiwulirize bulungi. Najja agamba nti inna alladhina tad'una min duni llah lan yakhluqu dhubaban. Ebyo musinze ebitali Allah ekituufu tebisobola kutonda yadde enswera. Bye musinze bitali Allah ekituufu kya byonna tebisobola kutonda yadde enswera. Kigambo kyali kya Allah. Kati gwe njagala oddeyo ewuwo oba gende omusajja w'oyo gwakakasa nti mushiriku, omugambe nti bino byosinza bineno birubaale, bisimanyanga ebiyembe, bisimanyanga ensimbi, bisimanyanga emmindi, byonna bikuŋŋaanya, abikuŋŋaanyize wamu, abiragire kale bitukolereyo enswera. Kale enswera nnene, kale bitukolereyo munyeera, byo nga bye bimukoze. Tebisobola. Yagamba nti ne biba byekuŋŋaanyize ebyensi eno yonna bisalewo bikole enswera emu. Abayina ebyabwe mbaganda ne babireeta, n'abayina ebyabwe mbusoga ne babireeta, n'abayina ebyabwe mbanyankole mbani, n'abawarabu ne bagattako, abazungu ne bagattako, byonna ne babiteeka wamu bitondereyo enswera emu. Ekituufu tebisobola. Kati olibanga tebisobola kutonda nswera, kitegeeza nti ekitonde ekimu ku bitono ng'okikuba oluyi lumu ne kigwa wali eri ne kifa. Kati gwe bigenda kugasa ki? Yagamba Allah, n'agamba nti ebyo bye musinza lan tanfa'akum, tebirina kye bigenda kubagasa.
ma min dhurrin yadurrukum tewali bubi bwe bugenda kubeera nga bibaleetera kubanga tebiina kye bisobola batuusaako wala nafuatin yadde omugaso gwe yinza okubeera nga bibawa ebbanga limumala nga temusinziza Allah muleseewo Allah ne mugattako ate abantu abasinga bo bagamba nti ffe tusinza Allah Katonda tumusinza yes but twetaaga bimuyambako muki byamuyambako ng'akutonda uba tebyamuyambako ng'akutonda kati essaawa zino wootuusaawo olaba nga birina okumuyambako nabwekyo kaseera konna washiwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwawulenga tumutenderezenga tetumugattako betumugattako kimanyenga nti tebiina kye bisobola ate yenna n'atuuka mu maaso ga washiwa Allah ng'ayina kye yamugattako nga teyategeera nti Allah ye mutuufu w'okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa n'agattakawo bye yamugattakaawo n'agamba nti Katonda ye Katonda kituufu naye asaana okubeera nga alina abamuyambako yenna n'atuuka mu maaso ga washiwa Allah mu mbeera bw'ekyo ekituufu biriba bibi tebiriba bya mirembe yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam washiwa Allah agenda sonyiwa omwana Adamu amazambi gonna ge yakola ebbanga lyamalanga gakozeeko tawuba illa almushrik okujjako ng'omuntu oyo abadde mushiriko mushiriki we nabwekyo n'agamba nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tasonyiwa muntu amugasseeko okujjako ng'omwana Adamu oyo akedde ku makya ng'olunaku olwaleero we bwakedde n'agamba nti bisimillahi rrahmani rrahim audhu billahi min ashaitani rrajim byonna mbirese kubanga tebiina n'akakasa nti mbirese mbitadde wali olwaleero nsize eri Allah wange nabwekyo kaseera konna tuddenga eri Allah nsonga zaffe tuzikwasenga Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyenga nti ensonga zonna yazituleetedde bube buzibu yabuleeta Allah ebeera embeera ya ssanyu era Allah yagireeta tojjukiranga Allah mu kaseera k'ennaku wekagwangako ate akaseera k'essanyu ne weerabira nti yalireese ekimu ku bisinga okwewuunyisa abantu baba banoonya ssente mu nsi muno bafuba nnyo okulaba nga beekwatira Katonda abantu abasinga oba banoonya ssente bafuba nnyo okulaba nga beekwatira Katonda era waba nga ayina ekintu kyonna kyalaba kitateeredde agamba ye Katonda wange wamaliriza okuba nga azifuna ate n'aleeta ebizikuuma tebyasobola kubeera nga bizikuwa we wali ozifuna Katonda yazikuwa era wali okakasa bulungi nti Katonda yazikola ate kati amaze ozikuwa ate essaawa zino oleeta ebizikola ki ebizikuuma kati ubiba tebasobola zikuwa wali lwaki tewagenda lumudda direct ne bizikuwa nibwekyo kaseera kannaku Allah yakaleeta kaseera kasanyu washibu Allah yakaleeta mu mbeera za mirundi ebiri jjukiranga Allah subhanahu wa ta'ala tewabangawo embeera yonna ejjambulamu bwo n'olowooza n'ofunamu ekirowoozo ekigamba nti ebevuddewa wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala embeera ya ssanyu ku lw'ensonga nti Allah yali ayogera yagamba nti inna ma'al usri yusra buli wabeera obuzibu kaseera konna yaba abuleese Allah ate oluvannyuma lw'obuzibu obwo wabeerawo akaseera ak'essanyu nabwekyo tewali mbeera nti Allah gye yatonda nga yalubeerera buli mbeera wakitibwa Allah yagiteekateeka ng'eyina akaseera akagere olwaleero njagadde okwejjukanya ku nsonga wasibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yegera ebigambo bingi nnyo mu bimu ku bigambo byeyogera yagamba nti kun fi dunya kaannaka gharibun aw abiri sabirin woba wangalidde mu duniya muno wangalangamu ng'omuntu omugenyi mu yo oba omuntu omutambuze ng'ali mutambula ng'alina olugendo gy'alaga ebigambo ebyo byali bitegeeza ki ebigambo ebyo byali bitegeeza nti omwana Adamu ku nsi kuno aliko kaseera
Kyova bayagamba nti beera ng'omugenyi, kubanga omugenyi gy'abaalaze abakimanyi nti mugenyi. Tasobola kwetantala kubaako kyakola ku bugenyi gy'alaze okuggyako ng'akimanyi nti bagenda obikoleramu bigenda kubeera nga bibasanyusa. Kati ku nsi kuno omwana Adamu olina okuwangaala ng'omanyi nti oli mugenyi eyaggyako obuzzi. Oba ekifaananyi ekyo kaseera konna weeteekenga mu kifaananyi ky'omusajja omugenyi ng'akutte ekkubo n'ava ewuwe n'akwata ekkubo n'agenda ewa mutabani we oba ewa muwala we ng'agenze kukyalayo, oba ewa muzadde we naye nga kimututteyo kukyalayo, oba wonna w'olaze naye ng'ogenze kukyala. Omuntu ono wabanga agenze kukyala gy'alaze aba akimanyi nti wano nakyadde bukyazi ndi mugenyi ssaawa yonna nkyalukuka nvaawo. Era afuba olaba nga byonna by'akola abikola afuba olaba nga bisanyusa bani? Bano be yagenze okukyalira. Ne gy'alaga afuba olaba nga by'anaatwalayo binaabasanyusa kubanga akimanyi nti wano yakyadde bukyazi. We guba mugugu gwagenda kusiba afuba olaba ng'asiba gwavunaanyizibwa. Ate afuba olaba ng'atwala bibye byokka waba anaakyalukuka. Era afuba olaba nga waba anaakyalukuka by'atwala bigenda mugasa byokka. Kati ekyo kye kifaananyi kyo mu dduniya nti waggyako buzzi. Naye ekituufu nti kuno ku dduniya wakyalako bukyazi ssaawa yonna okyalukuka ogenda. Era nga kuno ku dduniya kitwale nti mukama wo oba gwe wajja okukyalira ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Buno obugenyi bw'oliko bwa Allah. Kitegeeza nti byonna by'olina okukolera ku dduniya kimanye ebikole ng'omugenyi akyalidde ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Byokola obikole nti ng'okimanyi nti byenkola bisanyusaani? Nannyinimu Allah. Tokola ebigenda okunyiiza nannyinimu. Fuba olaba nga byokola byonna bisanyusaani? Nannyinimu. Kubanga wonaakola ekituufu ebisanyusa nannyinimu ajja kusiima. Ate ensiima ya wakitiibwa Allah tugimanyi ebeera ya jjana. Tewali gwagenda siima Allah amuyingize muliro. Nabwekyo kaseera konna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atugezaako tusikira ekifaananyi kyaffe mu dduniya muno, n'agezaako tusikira ekifaananyi ekiyinza okujja mu mbeera yaffe eya bulijjo. N'atugamba nti tuwangaalire ku dduniya kuno nga tumanyi nti tuli bagenyi ku yo. Ssaawa yonna tusitula tuvaawo. Awo abiri sabiri oba omusajja abadde atambula n'abaako waawummulira nti ku dduniya kuno eno wali oyitamu buyisi. Naye olw'ensonga ati wali olina gy'ovudde ate nga ne gy'olaga wali wala n'osooka owummuliramuuko okutiwa ku dduniya kuno. Ssaawa yonna obukoowu bunene bwe wajja nabwo buggwawo ositula okoleki weeyongereyo. Kati gy'olaga kimanye nti bw'oba ogenda olina otwala ebinaasanyusa wa gy'okolaki. We yali ayogera Allah yagamba nti watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Mwesibirire entanda kubanga luno lugendo. Wano mwawummulamu naye entanda gye mubanga musibe ey'okusinga entanda esinga okuba ennungi yakutyani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kyewunyisa omusajja mugenyi, kyewunyisa omusajja omutambuze ng'abadde ayina gy'alaga, okumusinkana ng'ayina waawummulidde, ng'akimanyi bulungi waawummulidde waliwo bannannyinimu, ng'akimanyi bulungi nti wano wempumulidde si wange. Era n'abaako byasangawo ne bamugamba nti owange inno wano woowummulidde waliko baani, kubanga naye aba akimanyi. Ne bamugamba nti omuti guli ogulaba gw'obanga otuulamu toguvangamu. Woguvangamu n'ogenda mu guli eri manya nti bigenda kuba biki? Bizibu. Kyewuunyisa omusajja agambiddwa okutuula mu muti guli n'akitegeera bulungi, okumusanga ng'ate aguvuddemu n'atuula mu guliwa? Mu guli. Kubanga bamunnyonnyonde ne bamugamba guno gwe gulimu ki? Ekisikiriza ekirungi. Guliwo onaagutuulamu mulimu empologoma ejja kukulya.
kati kuba kafaananyiko nti oli ku duniya Allah yagamba nti kola kino ne kino ne kino gwe muti guli nagamba nti wonaasaala ekituufu ojja kuba otudde mu muti omuki omulungi wonaasiba ojja kuba otudde mu muti omulungi wonaasaddaaka ojja kuba otudde mu muti omulungi naye wonaakola obwenzi gujja kuba muti muki mubi wonaalyazaamanya muti mubi kati kyewuunyisa omusajja eyannyonnyoddwa omuti omulungi okumusanga ng'ate ali ku muti omuki kitegeeza nti ye alonzeewo wakati w'okuba ng'abeera mu mbeera ennungi n'alondawo embeera ekyasinza okuba eki embi nabwekyo kaseera konna mpuliriza teekateeka embeera yo teekateeka obuddiro bwo mu maaso ga wakitiibwa Allah kubanga lyekkubo wakitiibwa Allah we yali atonda omwana Adamu musajja omu yali ayogera ebigambo bye yagamba nti Katonda we yali atonda omwana Adamu yamuteekerateekera ebifo bya mirundi giringa 3 oba ebifo bya mirundi 4 ndekifo ekisookera ddala omwana Adamu kyamala naye buli kimu kisingagganako ku kinnaakyo ekiseera najja abitemaatema nange nga mpuliriza n'agamba ekifo ekisookera ddala kyekifo ky'omu lubuto omwana Adamu abala mu lubuto lwa maama we ebbanga liba lya myezi emeka 9 ku 8 ku 10 era kasita asusse 9 n'atandika okuyingirira 10 ng'ebiso bikola ki bivaayo ku lw'ensonga nti ekiseera ky'omwana Adamu kyalina okumala mu lubuto lwa maama we tukimanyi bulungi tikibeera myezi 9 kati ekyo kyekiseera ekyasinza okuba ekitono siteegi ey'okubiri omwana Adamu gy'ayitamu siteegi ey'okubiri yeye dduniya kasita amala okuva mu lubuto lwa maama we ayingizibwa mu nsi mweneeno mu nsi muno ebiseera ebimu mulimu abantu abagenda okuwangaliramu emyaka 5 mulimu abagenda okuwangaliramu emyaka 2 mulimu agenda okuwangaliramu emyaka 3 ku mulembe guno kyewuunyisa okusanga omuntu ng'alina emyaka 12 kyewuunyisa kitegeeza nti waaba yamala mu lubuto lwa maama we emyezi 8 gyali mitono kati najja ku kiseera ekyokubiri ekiseera ekyokubiri amazeewo emyaka 5 kwa 2 kitegeeza nti kino kisinga ku kiriwa kati waliwo siteegi eyokusatu siteegi eyokusatu yeyentaana eyentaana y'emyaka gyayo subhanallah nabbi okuva we yafa giri myaka 10 kati simanyi owo Adamu bagirimu emeka ekyo gyo nagyo togimanyi naye kyoba omanya nti kyoba oteeka mu birowoozo byo nti emyaka gy'omuntu ala gisinga kugyaki kugy'oku duniya kati egy'omuntaana ate nagyo mitono nnyo kubanga omuntu waava mu ntaana waliwo siteegi ey'okumeka eyokusatu eyokuna siteegi eyokuna yeyakhira eyakhira yo ate yo teriiko nti myaka yo yalubeerera man dakhala an-nar khalidan fiha anayingizibwa omuliro lubeerera si myaka 5 si myaka 1,000 si myaka bukadde lubeerera n'ebyo myaka tebiriyo waman dakhala aljanna nayingizibwa ejjana khalidan fiha agenda kubeera mu yeruki lubeerera la mauta fiha wala yahya teri bulamu ate teri kufa bino ebyobulamu bikoma kuno buki terisigama si byakufa ebyeri nebwekiwakyo Allah we yateekateeka obulamu bw'omwana Adamu wabula ekifo waliwo ekifo ky'olina okuteekerateekeramu ebbanga liri eddene ebbanga liri eddene ekituufu olina kiteekateeka wakati ku myaka gino gy'omala ku nsi 5 wonaaba toteeseteese entaanayo gy'ogenda okumalamu emyaka 10,000 wonaaba toteeseteese janayo gy'oyagala kuyingira ekituufu oliyingirizibwa muliro nabwekyo kaseera konna mu nsi muno wangaalanga ng'okimanyi nti saawa yonna ovaako tewali agenda wangalira ku duniya lubeerera we yali ayogera Allah yagamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutye nnyo olunaku lwe mugenda okuddizibwa mu maaso ga wakitiibwa Allah olunaku olwo lutye nnyo
olunaku malayika lwegenda okujjira ekituufu nga kwolotezze kukukyalira kubanga malakul mauti tekyala lwerijja ogirabe tandika okwegomba nti senga mbadde nkyalinayo akaseera apuliza nga tonnaba kwegomba kuba nga oyongerwayo akaseera teekateeka ekiseera kiri ekijja kubanga kinene yegamba wattaqu yawman turjauna fihi ila llah mutye nnyo olunaku lwe mugenda okuddizibwa mu maaso ga wakitiibwa allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun oluvannyuma batandika okubala batandika okubuuza man rabbuka ani abadde katonda ku nsi gw'obadde osinza oli muddamu ki allah ku kituufu by'omanyi nawe by'osinza oli muddamu ki allah nga mu mutima gwo kye wali osinza obimanyi oli muddamu ki akubuuze ma nabiyuka ani yali nabbi wo gwe walinga ogoberera oli muddamu ki allah akubuuze ma imaamu kama kitaabuka oli muddamu kimu ebyo byonna ina biteekateeka ng'okyali ku duniya kuno musajja omu yali ayogera n'agamba nti mathil linafsika ayuha almaghruru funangayo akadde obeeko wootuula kube akafaananyiiko ku lunaku olwo lunaku nga imaamu ayimirire mu maaso g'abantu abagambe nti olwaleero ekinyimiriza wano inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekituufu kaamaadi afudde ekituufu ng'olunaku olwo imaamu ayimirire mu maaso g'abantu nga tayimiriddeewo kubabikira gundi nga babikaggwe babikanze babikaggwe kaseera ako olifaanana otya okakoleredde otya kaseera kakukolerera mpuliriza kaseera kakuteekateeka yenna neeteekerateekera akaseera ako agenda kuwangula oluwangula yenna atakafeeko kateekateeka akaseera ako nga obusimu buyitiŋŋana b'omukyalo babakubira babagamba abange muteeketeeke mayiti tuli mugireeta naye nga mayiti gye baleeta si ya mukwano gwo si ya gundi wabula nga gwe gwe batwala imaamu ayimirire mu maaso g'abantu abagambe nti istawu abange mutereere tusaale naye ng'essola gye bagenda okusaala tewali gwe bagenda gisaalira tebaliba tebasaala dhuhuli baliba tebasaala asiri si magalibi si isha isi subuhi ng'ekituufu bagenda saalira ggwe mu kaseera ako bakukwate bakuteeke mu maaso g'abantu bayite abooluganda imaamu akuwola bagamba bange istawu mutereere tusaale bakube takbiira esooka okakase nti takbiira osigazzaayo 3 bakube eyokubiri okakase nti osigazzaayo takbiira 2 baleete eyokusatu okakase nti osigazzaayo emu bakusitula oluvannyuma lw'okuba nga zijjudde bakutwale bakuteekeyo byonna ng'obiwulira ekituufu nga akaseera ako nga imaamu tokyasobola namugamba bange mulindeeko yagamba nti mu kaseera k'okufa mwana adamu ono bamusitula ne bamuteeka ku bibegabega byabasituze nga bakutwala naye yenna atateekateeka wa gy'alaga aba ali mu kugamba ali mu kukaaba akuba ebiwoobe naye booliga okaabira nga tebawulira bakaabira tebawulira abagamba nti ya wailata aina tadhabuuna biha abange zinsanze wajje muntwala eno saateekateekayo abange musooke munnindiikirizeeko nkyayagala okuba nga nkyali ku dduniya musooke mulindeko naye nga boobigamba tebawulira kaseera ako baliba bakusitula kutwala mu ntaanaayo ampuliriza woliba totwateekateekayo ampuliriza oliba okaaba naye nga bookaabira tebawulira yagamba nti omwana adamu aba akaaba mu kaseera ako nabbi ayogera n'agamba nti omwana adamu aba akuba ebiwoobe nga wagamba abange ya wailata aina tadhabuuna biha abange munnindiikirizeeko eno gye muntwala saagala gendayo olw'ensonga saateekateekayo yagamba nti abantu ebisolo byonna biwulira ebintu byonna biwulira eddoboozi ly'omwana adamu ng'akaaba ebigambo ebyo bonna ebisolo okuggyako omwana adamu abakusitudde bo tebabiwulira
bo baba kukimu kukusitula kutwalayo kubanga balina ebyokukola bakusitule bakukwate bakutwale bakuteeke mu ntaana bakufulumye mu katanda ako kolabanga akamasijidi bakateka masijidi kujjukiza kolabanga akamasijidi sika amasijidi ekituufu akatanda ako kolaba masijidi ako kajeneza eyo gyolabanga jeneza eyo gyoyita jeneza ekituufu gwe jeneza tebagiteereddemu muntu mulala bagiteereddemu nze naawe wali ozekawo n'olowooza nti essanda ze bakola bazikolera abantu kubaziikamu wali ozekawo n'olowooza nti limbo ze bateekateeka ne bateekateeka zilimbo wali ozekawo n'olowooza nti olunaku lumu bugenda keera nga nze gwe bayingizaayo wali ozekawo n'okirowooza nti limbo yegundi ezo limbo z'owulira bakayanira ekituufu tebakayanira ziteekamu mbuzi tebazikayanira ziteekamu nnyama tebazikayanira ziziikamu binyonyi ekituufu bazikayanira ziziikamu nze naawe wali ozekawo ekyo n'okirowooza era waba wali okirowoozezaako okiteekedde otya kaseera ako bakwate bakufulumye mu jeneza gyoyita nga jeneza gwe ekituufu gwe jeneza bakufulumyeyo bakukwate bakuteeke bakwebase mu ntaana webakire ku ludda lumu webati waba muntu nga yali ayagala piro mu ntaana teri piro ekituufu tugenda funa ekifunfugu imaamu alifuna ekifunfugu bakuzizike webati bakwebase ku ludda lwa sayidi emu bakuyingizeeyo baleta akadongo bakatabule naye nga tewali gwe bakatabulira nze naawe baliba bakatabulira gwampuliriza bakwate bakwebaseeyo baleete ab'emiti bagireete batandike ogipanga kuwe bati bamalize ogipangako weguli bamukeeka baguleete bagwebaseeko baguzinga baguteeke kuwe bati oba lubaawo baluteekewo bamalize batandike okubaka akadongo luvannyuma lw'okubanga bamaze okubaka akadongo bakutaddeyo mu kazikizo osigadde wekka byonna ebyo babikola obiwulira mpuliriza byonna babikola obiwulira mu kaseera ako nga tewali muntu yenna olajja na kimu bakuzzeeyo nga naye tebikyakugasa oliba olajja na kimu oliba tewateekateeka kaseera ako hatta idha jaa ahadahum lmautu qala rabbi rjiuni yagamba allah nti akaseera kokufa okaba kajjidde ku bantu abataateekateeka kaseera ako yagamba nti qala rabbi rjiuni ay allah nzizaayokko ku dduniya laalli amalu salihan fima taraktu yagamba nti akaaba agamba ay allah nsooka onzizeeyoko ku dduniya laalli amalu saliha oba olyawo akaseera kano naakakolerera oba olyawo saddaaka nagikola sola nazisaala lwaleero bagamba okusaala toyagala kusaala lwaleero bakwesibako okusaddaaka toyagala lwaleero bakwesibako bagamba va ku bwenzi toyagala kaseera ako liba okaaba laalli amalu salihan fima taraktu yagamba nti omwana adamu abaakaaba kimu oba olyawo ai allah nsooka onzizeeyoko ku dduniya mbeere nga neekolerera yagamba nti kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubathun yagamba nti kiriba kigambo kibagenda okwogera obwogezi tekigenda kubagasa kaseera ako kaliba kazze yagamba nti walan yuakhira llahu nafsan idha jaa ajaluha tewali muntu mulembe mwoyo gwa muntu kugenda kulindiikirizibwamu wekaliba nga akaseera kago kamaze okujja walan yuakhira llahu nafsan idha jaa ajaluha allah agamba nti wali agenda kusembezebwayoko nti malayika almauti omaze ogirabako essaawa zino otegedde yagamba nti tewali kibi ebyo biriba bigambo olyegomba okuddizibwayoko naye nga tebikyakugasa ampuliriza saala nga tonnaba kusaalibwa saddaaka nga tewannaba kubeera ng'akowoola mukowooze ng'oyimirizibwa mu maaso g'abantu oba webasibbwa mu maaso g'abantu
bakwebasizaawo mu kaseera ako bamaze okwebasa Imaamu akowoole agamba abantu abangani abadde abanja gundi sasula amabanja go nga tebannabakowoola kaseera ako nti ani abanja gundi abange twagala kubeera nga tumusaalira naye tetujja mumusaalira okujjako nga amabanja gaweddeyo gabadde ayina abali babagayina abali babadde abakubanja sente nnyingi mu kaseera ako batandike bagamba wange abange nze gundi awanike yali akubanja omutwalo owe 10 awanike owe 2 awanike kaseera ko nga amabanja go tokyasobola gasasula alibo abanje 5 wallahi alisirika aligamba nti owange baligamba nti za tayina mizi 5 sobola zisonyowa esufu asirike naye nga asirise sigamba nti ayagala wabula kimunyize olwokubanga ogenze ne 5 ze apuliza sasula amabanja go mu kaseera nga tebannaba kukowoola mukowooze nti abanga ani abanja gundi kubanga bino byebanakusaalira tebigenda kugasa ebbanga libalinga bali bamala nga waliwo mubakusaalira waliwo abakubanja nga basalikidde amabanja gaabwe abanga mpuliriza tusula amabanja swala gisaale ng'okakasa bulungi nti eswala eno gyensala yeyange egenda okungasa nga tebannaba kuyimiriza mu maaso g'abantu tebannaba kwebasa mu maaso g'abantu kusaalira kubanga ne bali kusaalira batya ebbanga lyewamalanga ku duniya nga walinga tosaala bino bye bali kusaalira biraba tebikugasa tebiri kugasa mpuliriza wobanga wali tosaala kati weesaalire essala ekyasinza okuba ey'omugaso yeeyo gye weesaalidde seeno gye bakusaalira mubali kusaalira mulibaamu abashiriku mubali kusaalira mulibaamu abaliba batamanyi na bye basoma abamu bajja kuyimirira buyimirizi bakube takbiira zonna ziggweyo nnya nga wallahi tebamanyi na bye balina kusomerawo kati biriba bigasa ki weesaalira mpuliriza eswala yo giyimiriremu ng'okakasa nti eswala yange eno yegenda okungasa yegenda okugasa wali mu kaseera kali ng'oyingizibwa mu ntaanaayo eno gye bali kusaalira terikugasa yagamba omusajja omu weyali ayogera yagamba nti laisa algharibu gharibu shami walyamani oyo gwolabanga omugenyi ekifaananyi kya nabbi kyeyali ayogera wali eri n'agamba nti kun fi duniya ka annaka gharibu beera mu duniya ng'olinga mugenyi yagamba nti si ye mugenyi avudde Uganda n'agenda e Saudi si ye mugenyi avudde Busoga n'agenda mu Buganda si ye mugenyi wabula omugenyi omutuufu ye gwe nange abajja ku duniya kaseera konna tugenda vaako oyina kukolerera bulungi kaseera kali wagyolaga musajja omu yali akuba ekifaananyi kye n'agamba nti fajaani rajulun minhum yagamba nti nno yakuba akafaananyi ke mu kaseera k'okufa naawe kubamu akafaananyi ko mu kaseera k'okufa n'agamba n'akuba ebifaananyi byali bingi n'agamba nti kuba akafaananyi kange mu kaseera k'okufa nga malirizo okubeera nga afulumizibwamu omwoyo gwange abantu bakuŋŋaanye ab'e Masaka bavuddeyo ab'Ejjinja bavuddeyo abeewa bavuddeyo bonna bakuŋŋaanye naye ng'ekibakuŋŋaanyiza ku lunaku olwo kunziika nkuba akafaananyi kange nenjagala okuba nga nteekateeka olunaku olwo yagamba nti waqaama man kaana hibba nnaasi fi ajalin omu ku bantu n'abeera ng'asituka mu bantu be mbadde nsinga okuba nga njagala kuba akafaananyiko mu kaseera ako omaze okubeera ng'ofa musajja omu ku baagalwa bo abantu ab'oku lusegere bwo agenda kubeera ng'asituka abeere ng'avaayo mu bantu abagamba abange ebyokukola tulina bingi mujje tunaaze omuntu ono tubeere nga tumutwala omuziika waqaala ya qawmi nabghi ghasilan khaliqan agenda akowoole mu kaseera ako agamba abange mujje tuziike mujje tunaaze omuntu ono twetaaga okubeera nga tumunaaza kuba akafaananyiko naye nga tewali gwe bakowoolera kunaaza okujjako akaseera ako essaawa zino bakugamba nti naaba toyagala kunaaba essaawa zino bagamba okusaala subuhi okunaaba janaba ya subuhi toyagala kunaaba ogamba nti amazzi gannyogoga subuhi nekuyitako gisaala ssaawa 3 olw'ensonga nti wabadde toyagala kunaaba ku makya ampuliriza kaseera ako bali kunaaza bakunaaze bamalirize okukunaaza nkoola akowooze akuwoole bakuleetere essanda bakuzinga muli weebati
bamaliza okuzinga bakuteeka mu maaso g'abantu kabakityo kaseera ako osaana kakolerera waqaddamuni ila almihrabi wansarafu khalfa alimami fasallu thumma wadda'ani yagamba nti kuba akafaananyi kange mu kaseera nga bamaliriza okunnaaza ne bansitula ne bantwala mu maaso g'abantu abantu bonna ne badda emabega wange emabega wa imaamu ne batandika sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla allaha yarhamuni ne batandika okubeera nga bakusaalira naye ng'eswala gye bakusaalira la ruku'a laha teriimu kugenda ku maviivi yadde okugenda ku sujudu eswala eyo gitye nnyo kaliba kaseerako nga bagikusaalira mpuliriza la'alla allaha yarhamuni nga webansabira nga webagamba ai allah muddu ono musaasire oba oliawo allah nakusaasira wa anzaluni ila qabri ala mahalin waqaddamu wahidan minhum yulahiduni yagamba nti kuba akafaananyiko nga bakukutte bamaliriza okubeera nga bakusaalira bakukutte bakututte ila qaburika nga bakututte eri entaanaayo oluvannyuma lw'okubeera nga bakututte eri entaanaayo omu ku baafulumeyo ajje atandika okubeera nga akamuntaana akkayo omwomu batandika okubeera nga bakkayo agamba nti wakashafa thawbu an wajhihi liyanzurani agamba nti askubu dama min ainaihi aghraqani yagamba nti kuba akafaananyi ako mu kaseera ako nga buli omu akubako eriisi ery'oluvannyuma babeere nga bakuteeka mu ntaanaayo faqaama muhtariman bilazmi mushtamilan wasaffafa labni min fawqi wafaaraqani yagamba nti nno oluvannyuma lw'okuba nga bamaze okubeera nga bakutwala mu ntaana ne babeera nga bakuteekayo bagenda tutandika okubeera nga bakuyiwako ettaka ab'eŋŋanda be balisooka allah yasinga omumanyi oba be balisooka buli omu abali babaze okuziika bonna nga bafuba laba kimu bonna nga bakuyirako ettaka mukwano gwo omwana wo abaana babayite babagamba bange mujje muziike ku maama wammwe mujje muziike ku taata wammwe bajje bakuyiweko ettaka bamaliriza ab'eŋŋanda bajje bagambe taata w'omwana jangu oziike ajje naye akuteekeko lyali bakutaddeko ayiwe akwate olubatu bwati ekituufu afulumye amaziga naye nga bakaabira gwe taata wo maama wo jajjaawo bakwate ettaka buli omu akuyiweko kaseera ako bamalirize bagambe ab'eŋŋanda bonna balabika kati baweddeyo abasigadde mwenna mujje muziike ab'ebitiyo babikwate ab'enkumbi babikwate buli omu akayanira kimu mpa ku nkumbi nange nziike ow'ekitiyo naye nga baziika gwe baziika nzi kaseera ako okateekeddeteekedde ki kateekeddeteekedde ki yagamba nti waqala halummu alayhi turbu waqtanimu omukowooza alikowoola mu kaseera ako agamba abange muyiweeko ettaka mwenna buli omu fuba okulaba nga weeyiwirako ettaka osobole okufuna ku mpeera musobole okufuna ku mpeera z'okuba nga muziise ku mwana adamu naye ng'empeera ze bafuna ekiseera ekyo wallahi bali babafuna zakuziika ggwe fi dhulmati alqabri mu kiseera nga bakutadde mu ntaana eyo bagenda kulekayo mu kiseera nga bakuleseeyo fi dhulmati alqabri mu kizikiza ekyo yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kabuli eyo gye mulaba ekowoola buli lunaku ng'ekowoola omwana adamu wa asafaase ng'abadde agiwulira lwakuba tabeera tawulira bigambo byayo ng'ekowoola emugamba nti ana baitu dhulma owange kimanye nti nze ndi ennyumba ey'ekizikiza ana baitul wahda nze nyumba gyogenda okubeeramu omu obwannamunigina togenda kubeeramu na muntu yenna si maama wo nti ogenda kubeera naye si taata wo nti ogenda kubeera naye si mwana wo nti ogenda kubeera naye mu ntaana ogenda gibeeramu bwomu bwannamunigina yagamba fi dhulmati alqabri la ummun hunaka wala abun shafiqun wala akhun yuannisuni tewali maama yagenda kukulabirira yadde taata nti agenda beera naawe mu ntaana yadde omwana yadde muganda ogenda gibeeramu wekkabooti wannamunigina yagamba nti ekowoola negamba ana baitu dhulma ndi nyumba ya kizikiza ana baitu lwahda nze nyumba gyogenda okubeeramu obwomu obwannamunigina ndi nyumba ana baitu dud ndi nyumba erimu ebiwuka nvunyu
erimu ebiwuka emisota wonna aba togitekedde genda kubeera nyumba ya tegenda kubeera nyumba ya mirembe. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam lunaku mu yali ayogera n'agamba nti alqabru ntaano eyo gye mulaba babu min rawdatun min riyadil janna, yagamba nti gumu mulyango kugimu ku miryango gy'omujjana, au oba kinnya ku bimu binnya by'omuliro. Naye okubeera ekinnya binnya by'omuliro biva wano ku duniya, okuba ejjana oba kubanga ennimiro z'omujjana, yagamba nti ebyo bina biteekerateekera wano ku duniya, ku swalazo z'osaala, saddaaka yo gy'osaddaaka, okweyisa obulungi, kweyisa obulungi, bakadde b'embeera gy'obayisaamu obulungi. Ebyo byonna bye bigenda ofuula entaanayo okubanga nnyumba kuzimu ku nnyumba z'omujjana, bye bigenda ofuula entaanayo okubanga nnimiro mu nnimiro z'omujjana, ebigenda okugifuula ekinnya bimu ku binnya by'omuliro bwe lyazaamaanya abantu. Naye kimanye nti entaana ekulinze, yenda nga woyagala naye kimanye nti entaana ekulinze, vuma abantu nga woyagala naye entaana ekulinze. Byonna bikole, naye mu byokola kimanya nti entaana imma rawdatun min riyadil janna, eriba nnimiro ezimu ku nnimiro z'omujjana, au hufratun min hufari niran, oba kiriba kinnya binnya by'omuliro. Ebyo olina biteekateeka ng'okyali ku duniya, olina biteekateeka ng'okyali ku duniya. Bali kuteekayo bakulekeyo, abali baba kujjukira mu kaseera ako bali kujjukira. Yagamba nti fala taghurrannaka dunya wa zinatuha, owange ng'ojjukidde akaseera ako, kaseera k'okubanga bakukutte bakutwala mu ntaana, kaseera k'okubanga bakuyimirizza mu maaso ga imaamu, naye nga kituufu imaamu ayimiridde kubeera nga basaalira ggwe, takbiira bazireete ennya ze twagambye. Sooka bagireete okakase nti osigazzaayo z'oliba osigazzaayo essatu, yokubiri bagireete, yokusatu bakwate. Wolimalyanga okubeera ng'omanya nti kaseera ako kagenda kutuukako. Fala taghurrannaka dunya wa zinatuha, edduniya eno tekwemazaamu, ebyokwewunda by'edduniya tebikwemazaamu. Motoka zigule, bizimbe, amataka gagule, naye kimanye nga nti byonna woobanga obikola waliwo olunaku lw'ogenda okubirekawo. Togaanibwa kubikola, naye woobanga obikola kimanye nti waliwo olunaku lw'ogenda obikola ki. Nabwekyo tebikwemazaamu, totuukanga ku levo y'obugagga bwonna, levo gy'otuuseeko bibe bizimbe nga by'oyina ebingi, nga bimamotoka nga gw'oyina, levo y'obugagga yonna gy'obanga otuusengako tekwerabizanga okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Totuukanga ku levo ya ssente, mu ssente z'obanga ofunye ne zikuleetera okubeera nga weerabira esswala. Tetuukanga ku levo ya ssente yonna gy'obanga otuuseeko ne zikutuusa ku levo y'okubeera nga abakadde b'obalaba kyamuli. Totuukanga ku levo y'obugagga bwonna bw'obanga otuuseeko n'otuuka ne weerabira Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda, kimanye nti yakutonda wa ilaihi almarji'. Kaseera konna ogenda kuddizibwa gy'ali, sawa yonna oddizibwa mu maaso ge. Nabwekyo kaseera ako olina kateekateeka, kaseera ako kakolerere. Tobanga kolevo yonna gy'otuukako mu mbeera y'edduniya bwebugagga nga bw'otuuseeko bwe bwavu tebukwerabisanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba yamaliriza agamba nti fala taghurrannaka dunya wa zinatuha, ebyedduniya tebikubuzaabuzanga byonna by'obanga ofunye, zibe ssente, gabe mamotoka, bibe bizimbe, tebikwemazangamu n'otuuka ne weerabira Allah, n'otuuka n'otandika okujemera Allah ku lw'ebyo by'ofunye, ku lw'ensonga nti sawa yonna obireka ku duniya. Nabwekyo baddu bawasibwa Allah, maliriza mbajjukiza nti edduniya eno yakaseera, tetugenda kubeera kuyo lubeerera. Ebimu ku bye tulina okukola ennyo okweyambako naddala okuteekateeka entaana zaffe, essola. Ekituufu ku myaka gy'olina, lwaki bakwegayirira okusaala? Ku myaka gy'olina, ku misomo gy'owuliriza, ne bakunnyonnyola ne bagamba nti mu ntaana waliyo emisota, olowooza giriyo gyani? Allah teyateekateeka misota mu ntaana mpuliriza nga agiteekeddeteekedde ensolo z'owulaba. Ekituufu emisota egiriyo agiteekeddeteekedde nze naawe, ebbanga lye tulibana nga tetweteekeddeteekedde lunaku olwo.
ekituufu byonna bye batugamba ebiri mu ntaana tebabitekeddetekedde balye, tebabitekeddetekedde miti, babitekeddetekedde nze naawe swala gisaale. Ebyeduniya tebikubuzaabuzanga ne bikujja ku swala. Saddaaka gikole. Saddaaka kati kyekikugaana ku sente z'oyina ng'okimanyi nti ogenda zirekawo ku nsi, kyekigaana okukwatamu wallahi osaddaake. Era ayogera Allah yagamba nti wailu lilmukaddibin. Allah yagamba nti araaita alladhi yukaddibu biddin. Olaba wali ozzeekaawo n'otunuulira abantu abo balowooza nti tebagenda kufa. Araaita alladhi yukaddibu biddin. Wali ozzeekaawo n'otunuulira abantu abo balowooza nti ku duniya bagenda kubeerako lubeerera. Yagamba nti fadhalika alladhi yaduu alyatim. Abo batalowooza nti waliyo olunaku lw'okubanjibwa, waliyo olunaku lwa qiyama. Yagamba nti fadhalika alladhi yaduu alyatim wala yahuddu ala taami almiskin. Yagamba abo nno be bantu abatafaayo sente baziyina ne baba nga baziyina. Yaduu alyatim, tebafaayo kubeera nga balabirira bamulekwa. Olaba nga balina bamulekwa babakwasiza okubeera nga balabirira sente zaabwe balyandye. Obanga balina bamuleko babakwasiza okubeera nga babalabirira sente zaabwe maali yaabwe balyandye. Fadhalika alladhi yaduu alyatim wala yahuddu ala taami almiskin. Tebafangayo mu bbanga lyamaze mu nsi muno sente zonna zayina tafunangayo kadde, taddangakawo n'afuna mu birowoozo bye kirowoozo kyakubanga aliisa beetaavu. ولا يحض على طعام المسكين. يقامت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. abantu abo zibasanze tebafaayo ku swala oba bazze kusaala. idha qamu ila salati qamu kusala, basala tebafaayo, babanga balowooza nti bikoma wano ku duniya. Mpuliriza byosala wallahi tebikoma ku duniya, byosaddaka tebikoma wano, biriko obuddiro bwabyo, mpeera yabyo ogenda kugifuna. Nabwekyo kaseera konna teekateeka olunaku lwo lwogenda okuddizibwa eri mu maaso ga wasibu Allah. Bigambo biyinza okuba nga bingi oba biyinza okuba ebingi, tetuyinza kubimalayo byonna, naye nga ekikulu kya byonna entaanaayo. Omusajja omu kyemusembyayo yagamba nti kyensembyayo yagamba nti tewali mwana Adamu nyumba gyagenda kuyingiramu luvannyuma lwa kufa illa allati kana qabla almauti yabniha, okujjako eyo gyabadde azimba nga tannaba kubeera ng'ava mu bulamu bwansi eno. Fa in banaha bi khairin taaba maskanuhu. Yagamba wagizimba na mirimu mirungi, taaba maskanuhu, obuddiro bugenda kubeera bulungi. Nga waliwo twagambye nti ebeera jjana, ebeera nnimiro ku nnimiro z'omujjana mu mbeera y'emu. Wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Waligizimba na bulyazaamaanya bulyake bufere. Yagamba khaba baniha, gugenda kuba muliro, agenda sinkanayo miggo, agenda sinkanayo bizibu. Nabwekyo ennyumba yo gizimbe n'emirimu ekyasinza okuba emirungi, okusaala, okusaddaaka, n'emirimu egy'enjawulo egy'okukola hijja, okuyamba bamulekwa, okubeera nga wenyigira mu mirimu gy'obusiraamu. Kyensembyayo baddu ba wasibu Allah subhanahu wa ta'ala, tuli ku mukutu guno ogwa Tahira Islamic Center online, Tahira Islamic Center mu pulogulaamu eya ddaawa. Pulogulaamu eno yeetaaga obuyambi bwo okusinziira okubaako emirimu gyekutuusaako, emirimu egy'enjawulo, emirimu gy'obusiraamu. Weefunire ku mpeera gy'okuba nga oyambako emirimu gy'obusiraamu ng'oyita ku nnamba zino wammanga ku 07 04 95 46 8. Nkugiddamu ebeera 07 04 95 46 8 oba ku 07 76 85 15 07 68 56 15. Naam, ze nnamba ezo zosobola okubeera ng'oyisaako obuyambi bwo ne butuuka ku kitongole kino mu butuufu bw'okuba nga zituuseeyo. Amannya era eri mu mannya ga Tahira Islamic Center oba ng'olina ky'osindise bi'awnillahi subhanahu. Nkujjukiza nkaseera konna teweerabiranga kutendereza Allah, teweerabiranga kumujjukira laylan wa nahara, ku makya n'ekiro mujjukirenga. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.